Sabbiiti eno kiyingidde yakubiri okuva abayizi abasiniya eyokuna lwe batandise okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Okusinza ku mwogezi w'ekitongole kya UNEB Jennifer Kaole Musamba, sabbiiti eyafundikiddwa teyatambudde bubi wabula balina bye bakutte nga bano bateeberezebwa okubba ebigezo, era omu yakkiriza omusango ne bamusindika mu kkomera yeebaka emyezi 36, omulala akyegaanye okweta mu bikolwa bino. Gamba nti agenda kubanga asharinga oba abalaga ebiteeberezebwa okubeera ebigezo bya UNEB nga kuno mwalimuko n'ebya primary bitannaba kutandika. Bano bagenda bakwata babasanga nga balina empapula ze bali bawandiise nga bagamba nti papa za PLE era bagenda kusharinga ku groups zino okwali abantu abangi ennyo. Ono Ejagu Moses ye teyeegaana musango n'agukkiriza nti yaguzizza era omulamuzi mu kkooti y'eTololo n'amusiba emyezi 36 gy'emyaka 3. Mu bufu bwe bumu waliwo n'abasomesa abakwatiddwa mu disitulikiti y'Emityana nga bano basangiddwa n'ebigezo ebiteeberezebwa okuba ebya UNEB. Poliisi yakwatayo abantu babiri okuva mu ssomero eriyitibwa Bujubi Secondary School. Bano nno nga baali bateeberezebwa okuba nti balina mutali butuufu ekigezo olupapula olukwanaganyako n'olupapula lwa UNEB. Kino kyaliwo ku lunaku olwokuna nga aba chemistry teekateeka solutions eza practical ya chemistry eri abayizi ku ssomero lino eriyitibwa Bujubi Senior Secondary School. Abakwate bategereddwako nga bali Onyoto Thomas wa myaka 27, ono nga asomesa ku ssomero eriyitibwa Hillside Kalonga Secondary School, ate omulala ye Kambugu Livingstone myaka 31. Ekitongole kya UNEB era kirabudde ne bannamawulire ku nkola gye bakolamu emirimu gyabwe naddala okuyingira mu kizimbe omukolebwa ebigezo, okukuba ebifaananyi, olupapula oluba lukolebwa n'ebirala. Oyinza okulowoozebwa nti obadde oyagala kuyambako muntu kufuna lupapula olwo nti oba ogenda kuba ekifaananyi olusharinge n'abantu abalala, era nga mu tteeka lya UNEB 2021 mulimu akawaayiro 36 kwogera ku ekiyitibwa aiding and abetting malpractice, ekitegeeza nti okuyambako abantu abalala okuzza omusango ogw'okubba ebigezo. So twagala obasaba bannange mwewale ensonga eyo kubanga eyinza obaleetera omutawaana. Musambira ajjukiza abakulira amasomero okuweereza ebyava mu kugezesa abayizi era nti omuyizi yena ataabe nabyo si wa kufuna bbaluwa ntongole emukakasa nti yakola ebigezo oba yabituula. Obubonero obw'abaana obwa scores zibafunira ku ssomero basinye eyokuna butuyita continuous assessment scores. Obubonero nno buno bukulu nnyo olw'ensonga nti ebitundutundu 2 ku buli 100 eby'abayizi bagenda okufuna bigenda kubanga biva ku bubonero buno mugenda okutuwa. Ate singa omuyizi anaaba nga tawaddeeyo bubonero obwo tagenda kubanga aweebwa certificate ya UNEB. Tutwawo okubiriza bannaffe ba heads of centers mulabenga mugoberera ensonga eno, mulabenga muweereza obubonero buno mubuwanika ku poto nakumwezi 3 omwezi guno tezinnaba kuyitawo. Ate mu buufu obwekwetangira ekirwadde kya mpox, ekitongole kya UNEB kisabye abakulira amasomero okussawo embeera eneetaasa abayizi okufuna ekirwadde kino. Banga muteekawo amazzi ag'okunaaba mu ngalo awamu ne sabbuuni wabweru wa examination centers, ate n'obakubiza okulaba nga singa ekiro kiba kiwedde mulongoose ku desks abaana zonna zabakutteko n'abantu abalala zabakutteko okwewala obulwadde buno. Olunaku olwaleero abayizi abakola ebigezo ebinnambika empya batandise n'essomo erya biology, olupapula olwokubiri nga luno luba lwa bwoleke. Olw'eggulo bakoze biology olupapula olwokusatu, ate abakola mu nkola enkadde batandise ne physics ku nkya. Olw'eggulo bakoze essomo erya general science physics pepe yokusatu. Izomu ye yakafiira mu bigezo bino nga ye Nabirye Sulayina ng'ono yabadde asomera ku ssomero lya Bwera Senior Secondary School e Kasese. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oluggulo.